nayo nesobola okukola ebyo byebigendererwa byokubakwatiraku batandike kati bagende kubanga mu saabantu tebenkana. Waliwo abagagga mu Uganda nnyo, waliwo abawakati newabaawo n'abawansi ennyo. Kati ezo puroguramu baziteekako okuyamba bano abawansi bafeeyo nabo batandikewo bye basobola projekisi bwaffe abacapati abamakanika abasaatu nabo bafune bye basobola okutandikira balyoke bagende myaka 4. Ate eddembe eryo ye foundation gwe musingi gwa buli kimu kyonna kiba kikolebwa. Gwe nk'omuntu tosobola kugenda ku bodabodayo oba ku market store yo oba mu ssomero n'osomesa nga tewali ddembe. So eddembe ly'emyaka 4 lituleetedde ffe ng'abanyayuganda okuganyulwamu. Bagamba bannange muleme okukoowa eddembe ly'emyaka 4 mulyoke mutrayinge obutabanguko obutwonoona butukosa ffenna. So ngambye abavubuka abamakanika abakyala bagadinga gende start campaign egamba nti kakati ennaku 15 bwe zijja Uganda egenda kubeera ku muliro. Ekyo tejjamu ate kololo nenesaazo ne zino t-shirt yazimpadde ezibaleetera nga kiraga akabonero kyakola ki tyajja. Naye abakulu mbamanyi naye tusabe buki tusabe busabi nti obwana bayise mwenna eriyo abatanafuna eriyo abafunye tukole arrangement tulabe nga tusobola okujja abantu mu buki basaba busabi tukakkane buli omu alina kyayagala okwogera jagala mukyogere wano nga tunaba tikugulawo lukiiko luno. Era mbasaba basekuritale ofune ebirowoozo by'abantu bano buli omu garagi gyavudde nga tunatandika kulisivinga abagenyi bakulu. Tugenda okulisivinga abagenyi abakulu nga buli omu tutegerekesa temusookerako sente z'abamakanika zatuuse. Emiliyoni 10 meka weddu. Kyokubiri nze coordinator wa Kyerulu mu Mukono district, ekyokusatu nze manager Global Buses, ekyokuna Ssabakunzi mu office Madam Edmondson State House. Ndi musanyufu nnyo okubeera ne bacoordinator ne bamobilizer bano abalungi. Olunaku lwaleero natandika engeri egamba twagala kugga abantu mu bwavu nemwami gweta kisa kya Mukama waffe ngankwasa project eno kujje Mukono. Nange njagala bannamukono bannange mwenkulidde nebinga basobola okuva muki ewaavu. Ngankwasa project y'abamakanika okuleeta nasobola okubaagaza kibaita NRM, okubaagaza ensi yaabwe, okubakumaakuma nga tutambulira wamu kinakula mu mbeera entuufu. Nembasitwa nembatwala ekkololo ne bamitinga president n'asiima kusange twamulaga n'asiima okubawa miliyoni 3 abamakanika. Tusiime nnyo vibe gye twali tulina n'abongera ebiliyoni 1 y'essente mu financial year bamakanika buli district. N'amala n'abongera ettaka 10 ku 10 bagenda okuteeka ebyuma eby'amaanyi mu ggwanga. Eyo wayinza okwala kumpi biliyoni 16 tugenda okugula n'ebyo bigenda okutuulako n'ekizimbe kigenda okutuulako. President akiwa buli district mu sekta y'abamakanika. Mukama waffe ekisa kya Mukama olwajja wano n'atulagira nti president yamulagidde ne bamalaaya banneeko nabo tubakungira tubakolemu essako. Nabo tugezaako bakungira tubakumaakuma era nze coordinator era bacoordinatinga nembakola mu ssako gye bayita presidential initiative for nebulya byange Mukono district. Era ssako y'abamakanika egamba presidential initiative for garage owners and mechanics Mukono district. Naye natugaa tukole ne ssako endala eyitibwa presidential initiative for women workers in garages. Tulina ssako eyo eyikwasaganya abakyala
abakolera mu magaraji n'abantu abakolera wansi emabbali g'ekkubo zisakomeka 3 ndi musanyufu nga coordinator akulira Mukono district nti nga ntubamu ne RDC wange ne badiso lingwa enteekateeka ya president abasinga bagisalinze bamakanika bokka nti balina sako z'abantu balina sako z'abanneeko tebalina sako z'abakyala bakolera ku nguudo naye district y'e Mukono ekyali organized eyamaze okugisinga sako zonna era tubula kulisivinga sente z'abanneeko miliyoni 10 n'okulisivinga sente z'abakyala bakolera ku nguudo mu magaraji miliyoni 10 naye miliyoni 3 ez'abamakanika President Museveni yasale kwakaawo era tubayise olunaku lwaleero kwebaliza President Museveni n'obbakunga bagende balonde President Yoweri Kaguta Museveni babeerewo era tutandike okubawula akasente ako bagende bakole kuba sente zino bazibadde kukola ate sente zakola ne bazza naye bayitubawo ku magoba aga wansi totwala kakadde k'esente kamu mu mwaka mulambo yongeramu emitwalo 6 kale President yabadde obuki ne twagala bakulaakulanya mu mbeera nga tubasomesa engeri gye balina okukola ki okwekulakulanyamu kuba President Museveni ng'ayimiridde ku mpagi za UDA NRM empagi 4 esooka Pan-Africanism embeera emujja onaga n'ayataase ensi zaffe eziri ebweru empagi ey'okubiri social transformation ebyenfuna bisazo bye tulimu tuli mu byanfuna atuteereddemu muli PDM muli Parliament nekino kyakozesa zino wati awadde bamakanika ensako yaabwe eyo empagi mwe tuyimirira empagi eyokusatu demokrasi tuli mu byabufuzi ssaawa zino era bitukuŋŋaanyiza wano eno tulina okwagala ensi yaffe tulonde bulungi tubala buli myaka 5 Museveni agamba waliwo okukola ki waliwo okulonda empagi eringa eyokuna patriotism kwe kwagala ensi yammwe tubasomesa ssaawa zino okwagala ensi yaabwe kyeba bafunye teyagenda bajja bwavu buli omu agenda kumanya ennaku ye ejja muki teri gavumenti egenda kujereta ssente mu makaago buli gavumenti ejja olina okukola n'amaanyi go n'entuuyo zo tubasomeza okwagala ensi yaabwe nga tugatta alumu ne social transformation okwejja mu bwavu sazi omulamu gwa President Yoweri Kaguta Museveni omulamu kuprofesa olunaku lwaleero waneeno tusobola okujja baganda ffe bwavu banneeko bakolera ku nguudo ne bamakanika naye nga tugatta engalo ffe n'ebibatu tube nga tusobola okusinziira ndiwanjawulo omu nga chairman kuba byenkozeko birabika ngezaako okulobingira ebibiina ebyenjawulo kugeza nga Buleta Mukono Zitax Force ngiro nagirobingirako nengeza okulobingirako ng'abatakisi naye mbalobingira banneesize bulungi nyo nkakasa kyenkola nkimanyi era olunaku lwaleero okumanya nti ndi mulobinzi ndeesa eŋŋoma ennene mu ggwanga bayita General Kavuma ava mu ofisi y'Emisale ya Myuka Fund Sale mu ofisi gye bayita Operation Separation oyo atwala ensi 6 ebweru akulira amagye ensi 6 ali kujja waneeno ate yakulira Wazalendo banka ya Wazalendo n'abasirikale b'amagye bayitira okwegatta mu nsaka eyo yakulira Wazalendo sirikale w'amaanyi nnyo sirikale akutte eggwanga muleese wano mu mbeera ya lobbying nti atwe ku magezi ayongere okugatta kuba n'abantu ayongere otukwatako ng'egyaludde mu gavumenti alabe kuba nina sekita nnyingi njagala nkwatireko ndabe nga nsobola nange nyinyi okwakya ebingamba n'abantu abantu bangi n'enteekateeka gavumenti kyatuwadde katono naye kayituwadde ffe tukasiima ndi musanyufu nnyo nga mamentali President Museveni okukumeetinga n'atandika baba nga mpadde akakatono kiraga nti yekomitize mu mbeera ki bangi basuubiza ne batakola ki naye watandise n'aka kamakanika 3 ndi musanyufu ne zino endala agenda kukola ki agenda kuzituwa tulibasanyu tukunga bannamukono bannayuganda mwena ngenda z'omwezi olunaku olwokuna nga 15 agenda mulimbe President Yoweri Kaguta Museveni omusajja yagala ensi ye n'ebyo byonna mu bulamu abiwaayo mbakunga nga coordinator mutale mugende mutuwa akalulu olwolaba baasi tikinga lwosanga baasi tikinga naye musinge nnyo kutinga President Yoweri Kaguta Museveni era n'atugamba ssente omuntu kasaba n'endaga omuntu ya Uganda ate nga makanika nga gwa mu dokita y'abamakanika akkirizibwa okukola teyeetaaga leeta musingo guno tukasa tukuveeti nga nti gera gyokolya muntu temuli bino nkokola nti oba tulagenza okuzula nga bano bennyini beeyuzaayuza balinamu obutakkaanya ono takwata namunono naye kati ffe banga kolokona ya gavumenti teyawula wa nuupu teyawula wa bibiina byonna bonna tugenda bawaki tetuwawe n'alimu tetuwawa UPC bonna President tugambe bonna bantu be era bonna abaagala mu kikapu kitya naye ekikuwa kikyo olina kubanga wa makanika oba olina kubanga neeko oba olina kubanga kola ku nguudo ebagenda okukwasa omusingo olina kubanga fotokopi etutwala nagavumenti ino fotokopi gyotuwa
tubandujuza empapula zaffe sente ojuza ku makya zigenda okuwona essaawa 6 nga sente okoze eki ogenze nakyo ebisanzo batambula ate bantu bemulabanga nti bazibu naye abanneko balina kibakibakulembeza oba okuntikko tinawabavule n'agenda embaali bamanya tineka aliwa era asooka kweyanja mu banneko tasobola kugenda kwetunda mu banne nga tebamumanyi era balina certificates zaabwe zibafuula okuba nti bagenda kwetunda era bwe beetunda nga betundya mu nnyumba twagenze tubazuula nga balina obukulembeza bwebakola edda nti ali embaala amanya ali emukono bw'otuuka emukono nyomuziko lwaki lw'embaali ne bamanyi tiwavuddewo navudde mukono lwaki oza okwetundira embaali lwowawo ensonga kale be bantu abalise kiwa nga mubeeteekateeka nga buli nkola ki kati otajja tubulako tujja kumufuna naye nga tuli mu mbeera ebasomesa naye baveeyo basembe ebijja mu baveeyo bakole bateeke obu bizinesi bwabwe obutuufu awamu n'abakyala bakola mu garages tubakubireko waliwo omutsebo afande yaŋŋambye nti abakyala abo banegwera gyange tujja kukyusaamu tugambe banegwera gyaffe kuba si gyabwe bokka naffe kituufu afande njagala okutegeeza abantu balungi nnyo era ebiseera ebisinga omwana bw'aba akaaba nga tonasooka mukuba sooka onoonye ensooka lwaki akola ki lwaki akaaba abantu bano babadde abamu tubalaba mu ngeri eringa etali yavunaanyizibwa nga abantu abayisa obubi n'olw'ensonga babadde tebanoonyezebwa nga tebafiibwako era twagala okwebaza his excellency the president bwe yafuna ekirowoozo ekyokusisinkana abantu bano mu ngeri yaki ey'enjawulo ate nabo ne batusuubiza ne bagamba bagenda tambula naffe era kyokolaba bali wamu naffe saagala kwogera nnyo kubanga ffe bulijjo twogera naye eddaala lyaliko n'ekitiibwa kyaliko n'engeri empita gye twamuyiseemu n'asobola okukkiriza okujja